kitalo nnyo kitalo ddala ekya Daudi Mugema Katonda amusaasire ebyamusobako. Okay. Enteekateeka zigenda mu maaso oli mwezi enteekateeka abagenda okuziika oba nti gojja kubeera ono kampe y'amabugo sigale nkola okuziika nja kugenda ngenda kugenda era kyova olaba bonsanze wano nkugambye nti obudde nnina butono kuba njagala kuyitamu n'ebyokwasaganya bingi naye nga kokuziika nteeka okuziika. Daudi Mugema mbadde mumanyi on a personal level so siina bwe nyinza kukyebalama. Nga tuvuddeko ku bya Daudi Mugema tuba tuli awo nga naawe ozzezaayo empapula ez'okwesimbawo. Yes, nazizzaayo empapula okwesimbawo kukiikirira Busiro South Constituency mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament. Era ng'empapula ze nazizzaayo nsaba National Unity Platform empe kaadi yaayo ngigikwatire mu kulonda okuddako. Sigisalirawo yeesalawo bweraba nga nsaanidde ng'empa bweraba sisaanidde ngendeka tempa ng'ewa n'abasaanidde. Tuzze tulaba abantu banno muli competition tulaba y'amaanyi wakati awo mu by'okwesimbawo nti ekifo kimu muyinza okibeerako abantu 3 4 olowooza bwakera ku makya n'atakuwa kaadi are you ready okujja nga tolina kibiina kyonna? Senga nabadde wakujja nga sirina kibiina nandibadde ng'ense senga ebipande byange biriko independent because tewali muntu aŋŋaana n'etteeka teriŋŋaana naye ate nga kyekisinga obwangu kuba tekiriiko gwovuganya naye ojja buzzi n'osala n'ogaa kati kaŋŋende omuntu okuvayo n'ogaa nti kanzigire mu kibiina kino kitegeeza kyokkiririzaamu. Nze ndi wa National Unity Platform nzikiriza mu National Unity Platform era ngoberera biragiro bya National Unity Platform kitegedde kyekyo. Wasazeewo okwesimbawo kyavudde ku kyokugamba nti kangende nesimbewo? Eggwanga lyaffe tukuze batugamba nti nno ebiseera eby'omu maaso byaffe era nga tukolera biseera by'omu maaso. Ebiseera by'omu maaso byatuuka ne tubiyitako. Twewala okunenyezebwa nga bwe tunenya bataata baffe ne bajjajja baffe nti lwaki mwayamba abantu abatuyisizza obubi. Kakati ate saagala bakinteekeko nga nange ndi omu ku abo abanenyezebwa. Njagala abaana bambuuze nga mbagani nagezaako okwesimbawo tutereeze bye tutereeza ne sifuna bufunyi mukisa. Naye nga situdde butuuzi ekizibu ky'eggwanga lino be bantu abamanyi okusirika obusirisi ne batayamba batamanyi kubanga abatamanyi bangi nnyo ate be basinga omugaso ne bo tebamanyi nti be basinga omugaso. Kakati mu buli ngeri yonna nena weetaaga platform ne capacity mw'osinzira okwogera nabo. Bw'obayita nti nze mubaka wammwe mujje nina kye mbagamba bajja kujja obannyonnyole nti obunafu bwe tulina bwe buno na buno na buno bwe tuba bakwetaasa tulina kukola kino na kino. Naye wano ne bwe mbayita tebajja kujja siina kategole mwengwa gye bayinza kusinziirako kujja gye ndi. So twesimbawo okukozesa bye tumanyi tubiteeke mu mitwe gy'abatamanyi babeeko kye bakola because kati Uganda weeri yeetaaga eddoboozi limu. Bw'anaaba tewaliwo abagambye twetaaga eddoboozi limu tebajja kulifuna. Kati tusuubire nti nga kwogenza okwesimbawo Bizonto birekeredde byokka bwe bityo? Bizonto is my personal business, is my personal thing. Bizonto mbyagala ku mutima. Bizonto is a talent gyesobola kwekuulamu kusuula bbali. Era siina nsonga yonna neŋŋaana kubeera mu mirimu gyange nga nfuuse member parliament. Geoffrey Lutaya abadde mu member parliament ng'ayimba. Naye era okuyimba kwe tekubadde nga luli we kwali. Naye ekibiina kye tekikola? Kikola. Yes. Kati nange nsobola obutaba active n'ekibiina nga kikola. I can recruit more. Nsobola okutendeka abalala ne bakola nga mbali emabega ne tambuza emirimu gy'ekibiina. Kye sijja kuddamu senga nfuuka omubaka parliament ng'emawulire. Lwaki? Ti abaana abasomya amawulire gye bali bangi. Ogwo omulimu Bizonto bwe mbirekerawo bifa. Ku radio bwe ngivaako tefa. Omulala ajja kujja atule we mbadde akole nange nkole guno. Tutambuze obulamu. Omulimu gwa Bizonto tuza tulaba nga muvamu abantu ab'enjawulo. Olowooza gwe bonaakera ku makya n'ogamba kansooke ennyimirire ebbali ntendeke bano bakole tekiireetere ekibiina okubanga kiddirako emabega? Bizonto kibiina ekitavangawo eva. Abantu bakyawukanako bwawukanye. Kyo ne kisigala nga kigenda mu maaso. Eringanga takisi kitavangawo eva. Abantu bakyawukanako bwawukanye. Kyo ne kisigala nga kigenda mu maaso. Eringanga takisi
nti eva mu paaka ng'erina abantu 14 egenda otuuka ekyotera gyebadde eraga ng'oluusi erina 7 oluusi 6 naye nga tekigikosezza mu ntambula zaayo so ne kino bwe kiri tekibiina kivaamu abantu kubanga si kukomera akoowa n'afuna green pastures ng'avaamu leero oli kukyamuka enkyo ojja kuvaako tukuwulire ng'oli walala tojja kugamba nti nno kyamuka ogisudde era kyamuka tejja kunenyezebwa nti lwaki omuwala yakuvuddeko no era ejja sigala ng'ereese omulala akole ye ejja sigala ng'egenda bweti okujjako nga nannyini kyamuka yakedde enkya n'agamba nyinza amapeesa agagiggalawo that's when it can close naye nga sinanyiga amapeesa agagiggalawo bizonto tebisobola kuvaawo kati bamukera ku makya mwenna ne banno ne bagamba naffe tugenda kwesimbawo anti kyenkugambye nti nno bizonto bisobola okubeera ne bammemba 100 obaddewo ko ng'olaba nti bammemba abaatandika leero tebaliiwo naye waliwo abalala era nabo bwe baba bagenda kitegeeza balabye greener pastures ahead era kuba kwesiima kwange nti yes bagenze obulamu bugenda kutereera bwe bakwata awo nga nange ng'abalala bajja kiba kijja kutambula bwekityo by the way ekyali mu kutandika bizonto nali nina ekirowoozo nti nsobola okukola n'abantu emyaka 2 nembata ne bakola ekyabwe nenfuna abapya nempitambula nabyo emyaka 2 nembata ne bakola ekyabwe ne tubeerawo ekiseera nga tulina groups nga 7 nga zonna ziva mu bizonto tekyatuukirira nga bwe nali nkyagala naye era sirina kiwanika nti kyagaana mukama asobola okuddamu nakisobozesa tukumanyi nga liida gwadda wali ku stage n'obakulembera n'obawa ebyokuddamu emabega olowooza bonafuuka memba wa parliament onasobola okuddamu okulinnya ku stage ng'opafominga kyekimu tewali teeka liŋŋaana kudda ku stage performing ekyokubiri byempafominga mbyagala nga nze tewaliwo abinteekamu tewaliwo abinjigiriza kitegeeza neetaaga obudde butono ate bwe nsobola okufuna okusobola okulaninga ekyo abantu tebagambe nti omubaka waffe kati saawa zino yava mu kuweereza mu parliament ali mu kuzanya bya ddiikuula byoyite bya ddiikuula byebiki abantu baithe basobola okiyita bwe bati ne bagamba member wa parliament ebya ddiikuula byebiki okubeera ku stage ng'okola byokola byebya ddiikuula yes what is ddiikuula in as in omuntu okuba nga you're acting but mu ngeri eri funny kwe kubeera ddiikuula yes kati as we speak Dr. Sam Bagenda ow'Ebonies ddiikuula era abamu bayinza okitwala bwe explanation no not in my abantu abamu bayinza okitwala bwe batyo ngamba gwe kibuuzizza kiba kivuddemu gwe nga gwe mu kulaba kukwo artist ajja ku stage n'aperforminga ddiikuula ayitaba ddiikuula azini ye abalala muyimbi kigambo artist kitegeeza ki artist aba muntu munnabitone kati nkubuuziza nti artist ajja ku stage n'aperforminga aba ddiikuula nti oyo ye aba muyimbi nze bwe ngenda ku stage performing amba ki oba ogenze ku actinga bwa ddiikuula azini performance zo zoba olina performinga kakati one tereza mu lulimi lwo tovoola mirimu gy'abantu oli w'amawulire amawulire ngakoze ngamanyi omuntu ajja kuvaayo agambe nti mwaba olugambo tokikkirizanga aba disrespecting omulimu gwo oli munnamawulire bagurespectinge bakuyite munnamawulire ndi munnabitone ndi artist mpita artist tompita ddiikuula ddiikuula kivoola in some way yes kakati abantu bennina abanjagala tebanjagadde kuba tebalina bwe bandabye banjagadde kuba ngenda ku stage nemperforminga bandaba ku simu zaabwe nga performinga kyebanjagaddeko era abo bennyini be bagenda okumpa akalulu ekitegedde manyi bajjako batambula nange era bwe kinaaba nga kisusse ndi basaba nti munsaasire mpumulemu kubanga emirimu ginkutte nga tumaliriza abantu ba concentrate bogenda okwesimbawo oba bogenda okuweereza basuubire biki kuba balabye abantu ab'enjawulo abaze beesimbawo mu kitundu kyogenda okwesaba mu kifo kyogenda okwesimbawo nga babasumbiza byebimu naye nga bamu tebatuukiriza ekikulu kimu basuubire omukulembeze ow'enjawulo ekyokka bagambe balunaku bannabusiro south mbatumidde senga mukama katonda tukwatirako ntufuna kaadi ya National Unity Platform mbasaba mumbeereremu mu January tulonde akalulu komba ka parliament
munteeke mu ntebe eyo nkakasa temujja kujjusa